Minister avunanyizibwa ku nsonga z'ekikula ky'abantu munda mu ggwanga lyattu Uganda Peace Mutuuzo olunaku olwo yasinkanye bannamawulire n'abalambika butete bigenda okutambula olunaku olw'enkya ng'eggwanga Uganda lyegatta nate ku nsi yonna okwefumiitiriza naddala mu kukomya omuze ogw'okukekyula nate abakyala. Nga gavumenti eyita minisitule y'ekikula ky'abantu erangiridde ng'olunaku olw'enkya bwe bagenda okukoza olunaku olw'okuvumirira ebikolwa eby'okukomolebwa mu bakyala. Twandibadde twalujaguza mu mwezi gw'okubiri naye tetwasobola olw'embeera eziteeberekeka. Ensonga lwaki kati nzize okutegeeza Bannayuganda nti era tujja kulujaguza olunaku lw'enkya e Kapchorwa. Bino byogeddwa minisita omubeezi w'ensonga z'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo bw'abadde ku ssengejjo ly'amawulire mu Kampala. Minisita Mutuuzo agamba nti olunaku luno lwatongozebwa mu Uganda mu mwaka gwa 1999 olwo Uganda ne yeegatta ku nsi yonna okuvumirira ebikolwa eby'okukomola abakyala. Okukomolebwa kw'abaana abawala kwe kumu ku ngeri ezisembayo okubeera enkambwe oba embi nnyo mu kutyobora eddembe ly'omukyala n'okubaawo obutenkanya. N'olwekyo si kikolwa nti kya byannono. Ebyennono bikyukakyuka, ebyennono tebiriiwo okumalako abantu emirembe. Minisita agamba nti gavumenti eruubirira okussaawo entegeka ekugira abantu okugenda mu mawanga amalala nga Kenya okubakomolera eyo. Kubiziiza tugenda kuteeka kwetteeka eriziiza cross border female genital mutilation oba erigenda okuziiza omuntu okufulumanga n'abikolera eyo n'akomawo. Eyo ensonga lwaki abamu babadde bagenda bweru w'eggwanga nga Kenya ne South Sudan kubanga etteeka wano mu Uganda libadde terigaana muntu obikolera eri n'akomawo nga tolina bw'omulondoora. Mutuuzo ategeezezza eggwanga nti gavumenti erina essuubi nti omwaka gwa 2030 bwe gunaatuukira ebikolwa bino bijja kuba biwedde mu ggwanga. Kyokka minisita bw'abuuziddwa ensonga lwaki gavumenti amaanyi gateeka mu kulwanira ddembe ly'abakyala n'abaana ab'obuwala ku ky'okukomolebwa nga bo abaami n'abaana ab'obulenzi teboogeddwako, azzeemu bw'ati. For men, they do circumcise and circumcision can also be done under good health facilities and it is positive for men because it adds more value. But for circumcising a woman or for circumcising a girl, it has negative implications. Mu ngeri endala ku lwa gavumenti Mutuuzo ajjukiza bannayuganda okusoma ebitabo nga bwe kiri ekirungi ennyo nga n'etterekero ly'ebitabo erya gavumenti erisangibwa ku Buganda Road liggule nga buli munnayuganda asobola okugendayo ne yeesomera ku bitabo. Wetutambulira mu kuyiga ekisooka twateekako libraries oba ebifo abantu gye tutereka ebitabo ne woobisanga ng'oyagala kusoma. Tulina libraries 49 za gavumenti, 15 z'abantu bannakyewa. Gakyambadde Lawrence, Crossroad TV, Omunnyo.